twabadde tuli awo Fiki Gaza yali mukwano gwo n'akola video ng'agamba nti mwe tujja bakuba n'oyo ankopiwa mu wembalabe tumukubireko. Actually nange sayino ndi confused. Kuba mumanyi ng'omusajja mukwano gwange. Ontegera? Manyi nti mukwano gwange. Si kimbuzabuziza okumanya ekituufu obuzibu bwe bwavudde. Ontegera? Naye yennyini alayika yalina obuzibu abukwata empolampola amire ku Panado. I think he's on hype or maybe even on drugs. Video yagitadde ng'anywa enjaga, I don't know. Bibuzabuza sola musalira n'endowooza bwe ndisinkana naye alinnyinnyonnyola obuzibu bwe bwavu. Naye nze njagala okuweereza obubaka eri buli anoonya. Sooka okole ng'abo banno olangirire ku TikTok nti onoonya. Ne poliisi ogenda ogitandika ogikubira gyekuyambe nga ekitegedde gwanoonyezza. Ontegedde? Nze sirina gwe ngenda kola ki? Alabikanga kunoonya. Nze siwooningibwa. Nankopi kikuyisa kityo okuba nti abayimbi ng'abo bakuwooninga? Kinsesa. Kuba lwaki kinsesa? Kubanga ate olumaliriza ne bajja ne bawaaba emisango nti ate twamunoonyeza ne tumukyokoza ate kati wuno atukubire. Ontegera oluvawo nga badda ku famire, Mayanja famire, simanya biki. Mwe mwennyini mwe mugenda muzunza eŋŋambo nti onoonya oyagala kunkuba n'oyogera n'okwogera mbu oyagala kunkuba. Abantu ogeri agetinga frustration nga frustrated n'afuna frustration olw'okuba tayambibwa. N'atuuka n'okukuba paper spray maaso, n'atuuka n'okukubira erubuloba ng'omubbi gw'atabbanga yadde ekintu n'oyitawo n'odduka nga waliwo nga n'abalina emmundu obalaba weebali. Kuba ne poliisi nasooka n'engisalira omusango. Neŋŋaane ne bankuba nga ne poliisi weeri nga balina n'amamundu. Ne bwe naddamu ne nkeetegereza ka video mbuntu neŋŋaane basajja bati balikoze ekyo. Kuba kati ogenda kwata essasi okube mu bbanga oba omalize ng'okubye omuntu atalina muki musango. Nange nze nnyini essaawa eyo oba olina okuba nga oyagala nnyo abawagizi bo okuba bali mu buli myaka na mu buli genda. Olutalo si lwa ku show. Chivola nayangwa mangu nveewo. I didn't want victims to my name. Nali njagala victim yenna abeere nga yabaddemu mu bitandika. Don't play with Palazzo. Nakulira Kawempe. Mulago Katwe bwayise Kimumbaasa. America. Mu penitentiary n'enkomawo. Kati gwe nkubuuza tontya navaayo ntya. Ontegera olina okuba n'amagezi common sense tali common naye mulina omufuna. N'otulansi n'ogamba naye n'omusajja yavaayo atya. Look for me at your own risk. Obuzibu bwe nnina nze sijja kuloopa ku poliisi. Nze siringa bano abamala ate n'odduka n'oloopa ku poliisi. Ebibyo bimalanga ggwe. Ebyomu sitya loosi siri wa poliisi sigaba bondi. Ebyomu ghetto byakusasulirawo. Ghetto bw'okola omusango tugumalirawo. Fiki Gaza agamba nti gweokozesa abaana b'omu ghetto era n'ekifaananyi ky'okozesa kikyamu oba onoona. Omanyi lwaki lwe nakuba oyo omudongo oluyi navaayo mangu ne neetonda? Omanyi lwaki? Simanyisibwa. Kubanga omukono ogwakola ekikolwa ekyo gwali gwange. Regardless of kyonna ekyaliwo. Yes. Ndi muntu mukulu nali nina okuba nga neekummako nesikasuka mukono gwange kuba muntu munnange luyi. Ntegeera? Naye tekitegeeza mbu nali mu nsobi kubanga nze sikerangako nkya nenkunyumiza nabye bankola kutuuka mu kuba luyi. No, the only reason lwaki nayimirira bwe nti neŋŋamba sorry because omukono gwali gwange. Oyo mulaba Fiki Gaza kati kamwogere n'erinnya bw'eddaŋŋaanye ne kandyogere. Oyo mukwano gwange mutabani wange. Kyova olaba sinaba kukitegeera nsobi kwe yavudde. Oyo mulaba namugira ddala mutosi. Fiki Gaza. Yes, mutosi. Nga yakaveeruzira bamusuubiruzira emyaka ng'ena. Nze namurehabilitatinga. Nze namujja ku njaga. Nze namujja ku ice. Nze namujja mu kutemula abantu amajambiya ekiro. Abo be baatemanga abantu amajambiya mu Makindi omwo. Amenya oluggi naye abaawo n'agaano bwalusamba kati ako ke kali akaana bwakolokolo buno bwaferanga abantu. Kakati ne mulaba nga future egenda kwonooneka. Ne mukwatako ne musembereza ni Chameleone.
n'oluyimba kolabo yennyini yagifuna ku birthday yange najaguza nnyo nennyumirwa nempulira nga nsanyuse Kamiri n'angamba ne muganda wange kirabo kikyowulira kyoyagala nkuwe mpulira nga nkwagala nnyo yali angabidde na Range Rover ye ne mugamba Range Rover sijagala n'angamba oyagala ki nga mpera omwana wa ghetto oyo oluyimba Sekigaza nga talina sente za video nze nasasula video ya Banana nemmala nenvaawo nenzikirira ekatwe ekinyolo gye bagikwatira nembeera ne mu video Abit Bajo ajja kubuulira mu mubuuzanga ate taliiwo bwe mba muwayiriza ne mukubira ne mugamba ono mwana wa ghetto muwe chance Bajo n'angamba talina byayimba bw'ajja ku stage ajja bowe ekibbulu abantu tebabitegeera oyo yajja tamanyi na ku uploadinga video ku YouTube ekiri awo omuyimbi nze kyobola sapa pya musalira musango ali mu confused state music taina management yagigoba kati ali awo tamanyi kiddako direction emusumbuwa emikwano egimwetoolodde giri violent bonna baliisa maanyi kati amagezi gonna ge bamuwaga akwata bintu n'amaanyi watuleetera omuyimbi gladiator system no olunaku lwejjo kyekyagenza obwo because twalabye bu video ng'amamotoka bagaasize olwejjo nange saategedde ekituufu kyabadde osobola kikunnyonnyola bulungi naye nze kyemmanyi twabadde ne permit ya KCCA ng'etukkiriza okuyita mu Makindye Lubaga ne Kawempe naye mu lugendo lwaffe nga tusimbula ogenda ku press conference twabadde tuwunzika e Makindye nga tugenderako genda ku press conference mbudde era wale bannamawulire balinze nnyo tudde Kawempe ne Lubaga twatandikidde waka twafunyemu okutaataaganyizibwa twalumbiddwa abatujju ne bakuba emmotoka ne bazaasa naye ne lugendera ne lugenda badde baagala kulemesa lugendo badde baagala tulemetuka ku press conference abatujju be bali wabagirako Makindye nga bw'omumanyi wali eyo ebibibbi babikuŋŋaanya okuva e Nansana eyo ebyatemulanga abantu kyovala be Nansana kati ebikolobero byakenderamu babakuŋŋaanya balina ekitebe ku batuula kati bwe bogenda n'osika ng'ozze ewaka ng'oleeta nga bamenyaamenyamu omukulu byonna nange mpulira biwulire naye babakubiddewa mwalwaniddewa ate saabaddeyo nze nkunyumiza nange ngugambye twavuze nga tuyita mu Makindye mu drive bwe natuuse mu maaso ngenda okulaba convoy tejja n'enzira y'emabega ntunule ku kikubo nga ndaba abantu abakkirira nga bakasuka amayinja n'envuga nengenda nempita ku kikubo ekyambukira nzereyo ndabe watetezi bwe nagenza okigwako bwe nti ngoledde convoy ekyusiza ekkubo ejja gyendi nembabuza ki ekibaddeyo ne bangamba tulumbiddwa nendabakaawo omwana eyakubiddwa yatwaliddwa mu ddwaliro naye nange mbozi baginyumiza bunyumiza engeri gye nabadde nti saabaddewo okunyumiza bye nnalabye. Yes, oli ku Yugi Update TV kosinza obango tuuliza era webale kwekumira ku mayingo gano twagambye tugenda kuba nga tukuwa buli information gye tufuna osobola okubeera ng'oli updated ku buli kigenda mu maaso mu ggwanga lyate wabula gwatanatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo abali mu diaspora mbanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV era nga mukola kyamaanyi nnyo. Dani ku Airlines e Kenya kulamusizaako nnyo mwebale nnyo gye mukola egy'okubawo nga musharinga mukomentinga musubscribinga mbagala nnyo era nga mbagaliza ekiro ekirungi mweraba.